Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badba Allah balungi jemuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvanyuma lw'okubaagaliza ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubozaayoza obuwanguzi bwe mutuuseeko mu nnaku zino zonna, mbakubiriza nti temuddirira, tugende mu maaso, ekintu tukigguse, tugende nga tuli banywevu, olubeerera tujjukirenga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti raghima anfu rajul, nti efungalala ennyindo y'omusajja adrakahu Ramadan yamusanzeewo, thumma nsalakha falam yughfar lahu, Ramadan n'agenda ng'omuntu oyo tasonyibwa. Kitegeeza ki? Nti agayadde. Ramadan yajjudde ensonga zonna ezisonyiyisa omuddu, rahma Allah yateekamu okusaasira, maghfira yateekamu okusonyiwa, itqun minan niran yateekamu okututa okuva mu muliro. Naye byonna gwe n'ogenda nga tofunyeemu, kiva kuki? Kiva butafaayo. Yeri hadithi Nabbi gye yagamba nti rubba saimi, waliyo omusiibi laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash, talina kyafuna mu kusiiba kwe okuggyako enjala n'ennyonta. Tetubeera mu abo. Kaakati mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama etikaafu gye tufundikira nayo yalinga tagigayaalirira. Ayina we yatuuka nga okusooka nga akola itikaafu nnaku 10 buli mwezi, yasooka nga oluusi 10 ezisooka nga aloza mu Lailatul Qadr, Allah n'amulaga nti nedda, n'akola itikaafu ez'omu makkati nga aloza mu Lailatul Qadr, Allah n'amulaga nti nedda, n'akola itikaafu ennaku 10 ezisembayo nga Allah amulaze nti mwe muri Lailatul Qadr. Naye ate hadithi eno ya Abu Huraira agamba nti kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu Ramadan yakolanga itikaafu buli mwaka nnaku 10 zokka. Agamba nti falamma kana al-aam alladhi qubida fihi itakafa 20 yawma, niye omwaka gwe yafiiramu, Allah gwe yamutwaliramu, yakola itikaafu ennaku 20. Kati gwe nange abatamanyi buwangaazi bwaffe Allah atutwala ddi, kyenkugamba nti ekyanyiikiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka ne 10 ayongereko, akole itikaafu ennaku 2, anoonya kusiima kwa Allah, anoonya mpeera, ate nga Allah yali yamusiimadde era n'amugamba kaakati naawe nyiikira mu mirimu gyonna emirungi, ate oyitirizanga nnyo naddala ebiro ebisembayo. Lailatul Qadr, Aisha abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti olaba otya bwe mba ntegedde ekiro ekyo ngambe ki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti gamba Allahumma innaka afuwu, ayi Katonda oli musonyi, tuhibbul afu, oyagala okusonyiwa, fa'fu anni, nsonyiwa. Tuyitirize ekigambo ekyo nga bwe tunoonya okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.